Endobeso. Ndaba mukaaga tifama ekintu ky'omuziki. Madam Julie Jebale. Jebale kumazi kadima. Kalo obulamu buli bute? Biri bulungi mami kadima. Okay, Julie kakati kyogenda okubanga okola ogenda kunnyamba ogume oyogere kuba kati we nayogedde naawe emisana n'endowooza nti saawa zino ojja kuba oteredde. Nendaba sebo. Kati njagala ogume obeere mugumu then onyinnyonnyolemu osobole okuba ng'oyambibwa buzibu ki? Banaye mwami kadima nsaba onnyambe nina omwami wange. Mpulira. Yanzaalamu abaana 5. Ne omusajja alinga omulalu. Alinga omulalu atya? Simutegeera. Okay, kakati tugenda kukola bwe tuti. Yes, sebo. Nsaba okakkane osobole okunnyumiza. Omwami alinga omulalu muli bafumbo. Yes, sebo. Kakati obuzibu buvaawo. Nakebedde ku ssimu. Ku ssimu ye n'ensanga nga wali omuwala gw'abadde ayogera naye bamuyita Dorini. Dorini ne mukubira. Ne mugamba bannange nva ku mwami wange. Ebigambo byayogedde bannange. Bannange. Omusajja ogongambye omwiramu abaana bameka? 5. Abaana 5. Yes, sir. Okay, kakati kankubuuze. Bawa ayenda. Obadde tomukwatangako? Mwami kadima osobola okumbuuza ekintu ng'ekyo. Nedda nkubuuzaako kumanya nti obadde tomanyi nti bawa ayenda bamaze kwata mu ssimu. Simukwatangako. Tomukwatangako? Nedda sebo. Gwe gusoose. Kakati ongambye omuwala bamuyita Dorini? Kakati wamukubidde Dorini yagambye atya? Yanvumye mwami kadima mukama. Yakuvumye. Kakati ekisooka Julie nja sooka nkunenya okebera essimu y'omusajja. Yes, sebo. Okitegedde kibi kye wakoze nno. Kakati bawo wabimugambye? Bannange so amugamba. Liri tosobola mugamba ate kati. Na omusajja nga mugambwe. Wenkunyonnyodde musajja alinga omulalu. Nange nsaba omunkubireko onnyambe oyo omuwala ave ku musajja wange. Omuwala ave ku bbaawo. Munkubireko ku Dorini omugambe omusajja wange muveeko. Kakati nsaba tukole bwe tuti. Nsaba osooka ove mu kkaaba twogere bulungi. Yes, sebo. Omuwala wamukubidde ddi? Amukubidde jjo, sebo. Okay, omuwala n'akuvuma. Yes, sebo. Baawo yakomyewo oba teyakomyewo? Baawo wange yakomyewo. Talina kyeyakunyiza omwami wo ng'akomyewo? Nedda sebo. Nakati talina kyeyakunyize? Nedda sebo. Naye nga gwokitegedde ayenda? Yes, sebo. Asula ebweru oba tasulayo? Olumu asula abweru. Bw'asula yagamba asuzeewa? Atasobola mubuuza sebo. Sisobola. Tomubuuza? Nedda. Okay, kakati okuva gye oli maziga? Kati yeta takulaba ng'okaaba n'abuuza? Sibeera kumpi naye mbaakaaba. Okaabira bbali? Yes, sebo. Kakati okay, Julie tukole bwe twanguye ekintu kino. Nze mbadde nsaba baawo gwe mba nkubira nemmekubira muwala ono kubanga bw'ogambye nti yakuvumye. Yes, sebo. Ate kiyinza okulabika obubi ate naffe bw'atuvuma. Nedda. Nze mbadde nga tukubire ebbaawo twogereko naye. Nedda sebo. Kubira omuwala. Kubeera omuwala nsuubira nti ayinza n'okuba yamugambye edda. Sirowooza kubanga tewayi kyeyanyize. Nze kyenjagala oyo omuwala njagala ave ku bba wange. Amuveeko. Kati abaana bakuwulira ng'okaaba? Nedda nze ndi wano kayungu. Kati Dorini osazeewo gwe mba nkubira? Yes, sebo. Ebiddirira kale tovaako. Kale sebo. Ye Dorini? Yes, sebo, ye Dorini. Hello? 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 Dorini? Dorini? Wange sebo. Gyebaleko? Gyebaleko. Obulamu bulungi? Obulina buzibu. Okay, Dorini kakati nze nkola ku radio bampita Kadima.
I am listening. Kakati Doreen waliwo omukyala gwe nayogeddeko naye. Omukyala nga ayina ekizibu kikyo kyakubanga oyagala bbaawe amwinamu abaana 5 angaye nti yakubiddeko jjo omukyala oyo n'oyogerako naye ate Wange ekyo nakyo kizibu. Obuzibu butya maama? Nti ogambye mbwalwa omukyala simanya ayina ekizibu mbu mwagalira bbaawe. Omwagalira omusajja. Kwagala omuntu nekibeera kizibu. Waliwo omukyala yakubiddeko jjo n'omuvuma. Samuvumye. Namugambye reality. Nze namugambye gwayita bbaawe ate nze bwe bulamu bwange nti sisobola nakwimagininga just a single minute nga siri naye akkirize nti nange ndi mujja we. Bwe wamugambye? Bwe namugambye. Okay, kati gwe ebyoyogera singa oli abigamba. I have no problem banange. Bamumutondera yeka waliwo bali like mama we yali amuzaala yamugamba nti oyo mukuleetedde ku nsi wuwo yekka. Anti kakati kuno kulumya. Kulumya kutya? Kulumya kyokola ate n'omugamba ebigambo ebingi ate kino ne kiri simanya biki. Yannumya kubanga nze omusajja mwagala. Kati ate nze wannumiza waawano kuba nze omusajja wa Jane wange avaayo apapa ayagala kuddayo eri nange binnumya. Era nabadde ntuse ne ku extent emugamba akkirize tugamba n'ebiyungu nange asoleko ene wange. Naye tulaba nti akukamanyiro mukwano Doreen. Kati nze natuuma bbaawa jankwana nze yankwana nali sibiriiko nimwagala. Kati ate mu kumwagala nti mpulira I can't live without him. Mbadde sigenda kukubira n'ensalo n'engamba nti kakubira omukyalo ono wamuwuliddeko ng'akaaba. Ebyokukaaba bibeerawo abantu bakaabye si yekka. Olowooza amaziga ago go gategeeza ki mu bulamu bwo ogenda kukomawa? Nange bw'ava eno nga papa nkaaba nga mpulira bubi nga mpulira obulamu bwange agenze nabwo era nga nninda bukyadde mulabe. Kati si yekka yakaaba ffenna tukaaba ate n'abakazi abalala bangi baliyo bakaaba. Omusajja n'onnyamba n'onkubira kubanga osanga agenda kwongera okutegeera ensonga because I tried to explain to her like akkirize kuba by the way kyatamanyi nti tetuli babiri fekka nange waliyo abalala bemmanyi naye nakkiriza nembiri. Olina abalala b'omanyi? Abadde alowooza nti nze kanzeko ebbali baliyo balala ati bo sibakubira okitegeera ate n'ekirala twakamala ebyokubala abantu ndowooza walabe reports zebyagambye abakazi tuli bangi ate abasajja batono so you want me to lose a good man just because oyo madam gyali ewaka? No tekisoboka. I love Moses. Doreen. Who is this? Doreen. Who is this? Doreen, this is Julie. Otusine ku radio Mukwano, lwaki tewekakanya? Doreen, please. I am not going to leave Moses. For God's sake, honestly, Katonda ayinza okunyigira nga ndese omusajja. He loves me. Onkusaba, omusajja wange muveeko. Nze baby tonsaba sinze Katonda. Doreen, tonsaba sinze Katonda. Saba mu bulungi, omusajja wange muveeko. I love my man. Like, honestly, I can't help you. To be honest with you, Doreen, I am not ready to lose the war. Okay? Mpuliriza bulungi Doreen, nkwise Doreen. Nyamba. I don't know how many times you're going to call my name, but I've called you many times. Please, Doreen, omusajja wange. Doreen, omukazi n'akuyita emirundi bwegito n'ogaana okufuna muli ekintu ekigamba nti kandeka omusajja ono. Kati oyagala nkole ki? Honestly, how can I even stand on my 2 legs to denounce my man? I love him. Julie. Wange sebo. Katugendeko mbawuliza tulabe mukwano. Yes, sebo. Kabogoza, olina ky'ogamba abantu okusinziira ku bw'owulidde. Wange Katusooka tufune bannaffe endowooza wano kuba baaba. Mukwano webale kutuweereza naye mukyala kakubuuze baana bataano ekikabya kyekyaki funa ebyokukola ogenda okola omusajja muleke omusajja ajja kudda wali bawuwo funa ebyokukola ogenda okole va mu kutuula katayinza okuba otudde nawaka naye kikulumya omutwe
musajja mwesonyiwa nti oya wakuddaala mujjawo tula ogume obale kuweereza nosenga nakusa ekikuba nkyo Dorini ankuddaaliza kadi bamwebale tuweereza naye bannaayo omwami Katabaazi kuba yakwana abawala abo ate n'omukyala yalumbiddwa omugenyi n'akagaali kubanga baabooga omusontwa bazzeemu malirawo obufumbo kubanga ovanga ku muntu adda ku bbaawo n'akenagguka bw'atyo ebyo ebiwala ebitwagalira abasajja byekyuseemu kubanga byatusanga n'abasajja baffe tebimanyi gye tuvudde nabo bisinika businisi mannyo omukyala kuva mu maziga sigwa asoose naye saba nnyo omwami wasobola okuddira ave ku musege gye Kampala ng'egyo sigate ne mami Elvis Mami Elvis obukambwe Wabula bannange n'abasajja mwe babateekamu kakyala omukazi ng'akaabya amaziga kati batuve mu byalwali nze mbadde manyi oba afiiriddwa naye bannange ekigambo bange amulekera omusajja yona omusajja yonka alimu ekirungo kye tutamanyi sukaali ate buli omutamuta annange lave buli omutamuta kati nga kabogozi oli mu mukaabira Julie mukazi munnange essimu y'omusajja katungulu ng'onoofumba weewale nnyo amasimu g'abasajja n'ekyokubiri obadde tolina kwatulira oyo mola nti wamutegedde obadde olwana lutawa lwa munda obadde ojjamu wangula tewayira bambi omukazi ng'alabye nze Joko Haman mu kibulooka Rwengo alabye nnyo alabidde ddala kale kibimba akameseji akampi kenkonsidaringa tukomewo tunyumirwe tova ku FM tubagamba wano mu kibimba nti musole mukigenzi nti musule bulungi mweraba. What happens when two people with great